Yes, ekivulu at first kyali kyange naye netegekedde nze nganze era ne Shebah naye abadde ategese ekivulu nga kike. Then omukulu wa Victoria University n'atutuukirira n'agamba lwaki temukola why don't you have a healthy battle between the two of you, mukole show nga since mwembi mwagala ekifo on the same day, lwaki temukola show wamu. Okitegeera ne tumusabe ssente ezaali awo na buli omu n'amwesentereza yasabye, so it has officially become a battle now. Abantu abagamba nti tolina music nti olimkulipira buli episode nti alina music, alina hit songs buli wiiki kumpi ata bajja ku show buli alowooza nti sirina music ajje ku show, ajja kulaba olunaku tuno music waali. Okitegeera waliyo reason lwaki omuntu bafande all over social media na buli wamu bali ku sindi buli gwobuuza agamba nti sindi yasinga, waliwo reason lwaki. Kati njagala mujje mugirabe, and then also njagala mujjukire nti nalina concert already najjuza Lugogo 3 years ago before any other female artist had done it. Kiba kitegeeza music waali, so yena ayinamu ka confusion nti kijja kushojja kola ati nina music. Then also bafani balina otegeera nti music si mandaazi nti gatuuka ne gakola ki egononeka, si mmere nti omuceere okutaddeko mbwenkya ne gwononeka. No, it's music. If it's good music awangala ebbanga nebbanga, music tebamuwa myaka. If it's good music abeerawo mpaka. Madam President, omulabi yandyagadde okwebuuza nti do you think this battle is going to be fair lwansonga eteekeddwa aba Victoria University of which opponent was Shebah is an ambassador ate nga kigambibwa nti era mulinako oluganda, but eno gisanze ngeri fair? I think egenda kubeera fair because it's in the interest of Victoria University to have a fair game, because kyonna ekivamu kijja ku reflectinga ku bo. Bwe kibeera unfair kijja kuboononeranga bo. So as a business entity, I think it's the mandate here okumaking sure nti buli kimu kiri fair, so that at the end of the day erinnya lyabwe terikola ki teryonooneka. Kuba byabambi mubimanyi bw'oyonoonera omuyimbi gwakola ki gwagwa. Yeah, so it's responsibility yaabwe ate ndowooza baagala buli kimu kibeere fair. Muntu aleme gamba ate ka university ako ka kisiru biki, so it's up to them to make sure that everything goes well. So nze neesize bo. I think the judge is Uganda. Tebatekawo judge in particular. Buli omazi asasudde sente ze najja oyo ye judge, buli omazi akwesalirawo. Criteria ya battle n'abeetya kubanga ekyamazima nga we boogerera Shebah akusinga ennyimba nnyingi nnyo. Kati criteria ya battle n'abeetya ono akuba n'ono n'akuba oba tuli kutula ne production company okudeciding how we are going to do the battle. Yeah, because oyina ennyimba 210 simanyi tekiga nti zonna oyina oziyimba mu shemu, because setu planning akusula ekololo. You know, there has to be a certain time, a time setting to work from 9 to midnight. It's only 3 hours. So tulina ozigabana ng'okosa 1.5 hours nange nenkosa 1. So depending on the time gye batuwa, bwebeera 2 hours era mu nnyimba ze zonna alina okuyimba 1 hour nange ennyimba ki 1 hour. Kati sometimes she might have to not sing some songs, depending on the program eriwo. So kyekyo ekiriwo sinti ennyimba ze zonna agenda ziyimba nange ennyimba ezange zonna obudde tebuliwo. And in this Uganda of ours, shows zino kumasawa mukaaga. So tugenda tula tusalewo criteria bwena okubeera the time that they give us gye tugenda okosa. Abantu beebuuza eryanda lya Nokia omuliro tegugweko mangu. Omuliro gwa Nokia tegugwangako nga kutandika gutya leero. Nga lwaki kutandika leero? No, it's a very reliable gadget. That's it, tekigenda tandika leero. Olina kayimba akafya bakayitwa fire. Yes, fire. Yeah, nando nsubira ku kaseera kanene akabato Shebah yalina kayimba tosobola nawandi batofunya kayimba oba kamusookooza. Namusobola dda seetaaga ate kuddamu kola ki kwogera. There is really nothing to ate mbwambu ate nziremu ate ki anedda namusobola dda akivolu tweyongerayo ne music kati agase eggwanga. I don't need to reply to anything right now nedda. Years ago bwe twa initiating eno but omujjukira nti na releasing nate oluyimba olumu ye nate ennyimba 3. Okitegeera at the end of the day oluyimba lwange lukyaliko neki ne leero kyovola waliyo netundi abantu bakola challenge ku TikTok osima biki ku luyimba lwange lwena 3 years ago ye nata how many nata 3 songs. Kati sigenda kuddamu ate ekyo nedda tagenda kuzija ku mulamwa. Nasobola dda kino ekintu nakiwangula. Oyogera okumusobola kiki kyoba otegeeza bw'oyogera okumusobola? Okiba kitegeeza nti me I feel like I'm speaking from a winning perspective. Yeah, nti I won this battle a very long time ago.
So it is just social media naye nti abasinga bakadaama tebagenda kubaawo munanga abantu bajja olaba bumpate baali bantu okitegeera tebaali ba social media, there were physical people who came. Kati awo bennyini tugenda kuva olwo twayongerako okuvaawo. There's been other people who have been added onto this conversation. So ate n'abantu bemulaba nti boogera ku social media bonna bantu, they are physical people, they can show up. Ate waliwo bafani bangi nnyo batali kwogera who are going to come to the show. So nze siina kyentidde. Ekivulu sindi kimanyikiddwa nga Yolo Festival. Ate nga omuyimbi gogenda batolinga naye Shebah alina oluyimba luyitibwa Yolo. Kino tekikufuula underdog, tekikufuula puppet in this battle. I'm not a puppet. Nobody can afford to use me in that way. Tewali agenda kunkaka kuvayo kuva wakambu nzije mbanga batimbye erinnya lyange. No. It's a business. I've been paid and I'll show up at the event. And I don't know if we're still calling it the YOLO event or not, because we're having those meetings this week. But it really doesn't matter what is on the poster. As long as the king herself is showing up, I am not anybody's employee. Ndikutuukawo nganze mu capacity yange nze nganze. So you are performing akukivulu kino because of money or to prove that you are the king of both. It's a very good business venture. I've been paid really good money, and then also I want to prove. I don't have to prove that I am the king herself. I am the king herself. I just want to show you. Sobola zogera magatandika kunombe wange abantu bagamba nti omukumu yayinza ova mu batene ng'agudde. Hopefully not. Hopefully at the end of the day nti gundi wegwa buli omu asigala nga wakabi, because I'm sure nti waliwo bafana bajja okuvaayo nga still ayagala artist bagamba bamuwangudde bati bamuwangudde nze gwe nkola ki wenjagala. So I think hopefully at the end of the day tewali artist agwa, kisinza ku ngeri gye tu handlingamu situation eno. Naye we should be fine kuba brand zombi ziri strong. A continuation of that, don't you think as the king, don't you think ogenda ending a career ya opponent we omuntu gwe wayamba atuketa mu industry ogenda kumuggalawo? I'm sure by the time she accepted to do this yali amanyi nti career ye malako. Okitegeera kuba tewali yamukaka. So mbandi sure nti decision yagikoze nga amanyi whatever happens I'm still going to stand. So let's rely on her to be the good businesswoman she has always been. Ajja kuba bulungi. Kubanga agali mu nkubo gagamba nti ekimu ku bimutekateeka kwe kubeera nti buli lwayimba olubi olulwe ate luwo muddamu n'omuyigiriza. We're not going to rehearse on that day mbu ngenda soka kuliza kyayogera ndeni nyimba. We're already practicing for the show. Whatever she brings and whatever I bring is what you're going to judge. Are you sharing the same stage? Yeah, we want to share the same stage because we want to be seen in the same light. Bwetwawula stage bayinza okuwange ewange bajja kujjamu amataala ne sound bamugjeku. Akyovula banjagala stage ebeere nga yeki yemu. Ngali eno side nawo bye. Owaye bakusabye obutayimba ze wayimba ng'okyayi mu ggulu kinaasoboka obujja tandikira wano. Tewali yansabye kukola kintu kyonna. There's nobody was to. Aba social media sibe bankolera show yange. Tusaba twogereko katono ku lutalo lwa Alien Skin olutambula. Alien Skin kino kyalimu obudde buno gwe ng'omuyimbi aludde mu industry. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.